Akakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemerere kakyalemeddeko ku ttaka ly'ekibira ky'e Kajjansi Central Forest Reserve eriweza hectares 297 eryatundibwa ba NFA ery'omugagga Ephraim Ntaganda. Ono oluvannyuma yariguza eriya mu biro kubakadde $2.5 era ng'emabegako twakulaga ng'eriya awendulidde akakiiko ab'amagye bwe kaali kalambula ettaka lino. Akulira NFA Michael Mugisa ye mujuliza asoose olwaliro nga gamumyuse wabadde akunyizibwa ku ngeri ekitongole kyatundamu ettaka ly'ekibira lino. When behind all this these guys actually have better title than you do because your forest doesn't even have a government title. They have title. Agezaako okwegaana kyokka abakakiiko ne bamulaga ebiwandiiko ebiwerako okweyassa omukono ng'atunda ettaka lino era ebigambo ne bimukalira ku matama. Further to this, we are required to adhere to the specific terms and conditions as indicated in the application form prior to issuance of a new license to the transferee. You may contact NFA Management Land Management Specialist on the mobile number for more guidance and procedures. Signed by who? By myself as the Executive Director. That's your letter. Bakimutaddeko nti yawuddisa akakiiko omulundi ogwasooka ng'agamba nti yali agenda kusazaamu ebyapa bibakkiriza okuba omugagga ku ttaka ly'ekibira. My Lord, the context of this letter. No, but first of all, why was this information not brought to the attention of the Commission? By you? Why did we have to dig it out ourselves? My Lord, even now, you are within this letter of August 2017, but you did not find it necessary to say anything about that letter of March. Omulamuzi Bamugemerere amutabukidde ng'amulanga kulimba kakiiko era n'amusaba okulyekulira ofiisi ekulira ekitongole kino n'obutageza kusaba kumwongera kisanja. Give a no objection to just make it now easy for them to take possession and then come back and say, but excuse me, we have title, why are you bothering us? And we actually transferred that title. Mr. Mugisa, you have a longer statement to make and my orderlies will take you. Omulamuzi Bamugemerere alagidde akwatibwe ayambeko akakiiko mu kunoonyeza era atwaliddwa ku poliisi Wandegeya gy'agenda okusula nga n'emmotoka ye esibye ku poliisi. Ono oluvudde wakulira abapunta ewa Kiso Dr. Josephine yazzeeko okukunyizibwa kubanga ye w'omugagga olukusa okupunta ettaka lino n'okulifunako ebyapa mu mankwetu. Ono yeewozaako ng'agamba nti ab'ekitongole ky'ebibira tebakoze kimala okukuuma ettaka ekiwadde ababbi b'ettaka omwaganya okwegirisiza ku ttaka lino. My Lord, given a chance, where you got that? Where did you get it from? From the system. Which system? Akkiriza ensobi ze yakola ng'omupunta n'ategeeza akakiiko nti disitulikiti mwakolera nnene nnyo kyokka abakozi balina batono ekireetera emirimu obutatambula bulungi. Omujulizi owookusatu abadde ava Kweni kyokka ono akakiiko tekasobodde kumuwuliza olw'olulimi olusebeyi lwayogera ate nga tewabadde mutaputa. Thank you, my Lord. Akakiiko olwayo kasibye kalindiridde omugagga Ntaganda kyokka talabiseeko ekiwaliriza omulamuzi okumuteekako ekibalwa kye bakuntumye ng'alina okweyanjula mu kakiiko olunaku olw'enkya obutasuka ssaawa 4 ez'okumakya. Criminal summons hereby issue for Ephraim Ntaganda, ordering him to appear before this commission not later than tomorrow at 9 a.m. Ismail Nsubuga ne Josephine Lunkuse bakusekedde gulino ku Bukedde TV.